mu ggwanga lyonna. Uganda tutalaba na miliyoni 2.4 ne miliyoni 1.88 ne batandika primary 1. Olubalama n'emyaka 7 abaana abatuula primary 7 babeera 7,700 yokitegeeza ti miliyoni 1.14 tebamaliza primary 7. Tutudde ku bomu n'ekyennaku ate bannakigwanyizi abalina omulugumu mu kifo ky'okwongera ku masomero bagatunda butunzi. Olunaku olwaleero twafunye amawulire nti ate kansa emu yatuula nesalawo nti essomero lino lyensambya libeere liroketi litundibwe baligiza omugaga. Tuzze wano kipayopayo atugaa tekisoboka, tetugenda kuddamu kukkiriza essomero lyonna kutundibwa okujjako okwongera ku ssomero. Naye ate era twakedde ku makya ogenda enakivubo settlement eryo essomero nga libbiddwa litemeddwamu ploti ezisuka mu 5 kasisi ne bagirekerako essomero gundi ploti emu yokka nga baland grabbers bali awo bayanayana kuliko ne banababufuzi bangambye kuliko ne MP Mulamba. Ekyo tetugenda kikkiriza era ngo MP nkulalika ogwo mulugu tetugenda kukkiriza zaayo taito yowafuna muntu kucukucu tetugenda kukkiriza somero kutwalibwa bwe lityo. Tugenzeko ne Nakibo Blue waliwo omusajja omutaka Saija yettaka lino nayalaga dibba ekyo tuli mu kooti tetugenda kukkiriza somero lyonna kutundibwa. Era njagala okwebaza executive committee nebaza school management committees nebaza ba teachers abamasomero gatukutula mu olunaku olwaleero kubanga bavumiridde nnyo ensonga eyo. Badde ne head teacher Waleirwe Children Primary School wano Ensambya agambye naye yawulira luuma nti baagala kutunda essomero naye bonga bo tebalina nteekateeka n'emu yonna yakutunda essomero lino. Nti newankubadde awulira oluvuvumo nti bannabyabufuzi baakola dde enteekateeka y'okulitunda. Ekyo kikafuuwe tetugenda kikkiriza. Twagala okutuukirira Attorney General tumubuuse Land Board yajjawa obuyinza. Land Board ya KCCA yajjawo obuyinza obutunda ettaka lya KCCA. KCCA nga linako taito ya myaka 99 ejjawo obuyinza obutunda taito erimanya ga entity nga KCCA. Ekyo twagala kibuuza tebalina buyinza nakatono era ekyo tugenda kulemerako. Attorney General yalina obuyinza okuwolereza ekitongole kya gavumenti kyonna. Tumze tulaba ebitongole byaffe nga byekobaana nosanga legal department yekobaana tetuwangalangako musango nagumu mu KCCA lwakwekobaana kw'abakozi ba KCCA ne bano bannakigwanyiza ababbi. Ku mulundi guno tetugenda kukkiriza nkola eyo okutuuka kuba nti lirimu ekkubo eryebigere n'eryemmotoka terina fensi n'emu nga KCCA ne balagidde head teacher akuriyetingira aba parking ekkubo. Ekyo kikyamu era kyenyamiza. Era tugenda kukola okunoonyereza okumanya ani yawandiika ebbaluwa eyo. Twavayo netwekwira endu tewangulangako musango na gumu netulowooza nti oba aliwo okwekobaana. Awo nno tumanyi bulungi nnyo nti alina obuvunaanyizibwa ku misango gya gavumenti abeera Attorney General. Tusaba Attorney General oba omulimu gumulemeye atubuulire akwataganye omulimu gwe kubanga yavunaanyizibwa okuwawa emisango ku lwa gavumenti. Eno KCCA kitongole kya gavumenti. Legal department webanga ebadde ekwasa emisango ne grounds ekkirize obuvunaanyizibwa ba Attorney General. Attorney General atubuulire oba omulimu gumulemye. Ebintu bya KCCA bibbibwa, ebintu bya gavumenti bibbibwa nga abantu beekobaana. Ekyo tetutakikkiriza. Biri expensive. Ate amasomero gagali gakyalinawo ettaka mu acres. Kati eryo ettaka lyali eka 8 n'obutundu kamu 13 naye kakati lisigadde okumpi ne eka 2 tezikyawera. Ekyo kikyamu. Twagala tugoberera ensonga eno paka ku nkomero yayo. Nebaza nnyo media tugenda kuba abantu bano oyo MP tugenda kukuba webanga gundi yakubwa n'avaako ani oyo mukyala ama wabanga omubi yakubiddwa naawe tugenda kukuba
wayo taito nga tunagenda wala tune kyamunonye tunamutegeera bamutugambye tebamutwadde erinnya batidde munene nnyo neffe teri munene tugenda kukukuba era wayo taito nga tetunaba kuyingiramu kubanga akawaayiro 227 Land Act kakkiriza okukyusa liisi oba ogimazeeko emyaka mingi n'ogizza mu freehold n'obeera n'ekyapa ekyoweebange ekyo kyenjagala ettaka lya KCC lyonna liddemu tuleme kubeera ku bunkenke bwa liisi period.